Abalokole batabukidde abasawo b'ekinnansi ababalumiza okusaddaaka abantu nga beekweka mu kubuulira enjiri. Babadde bakulembeddwa Omusumba Margaret Musungu ne basaba gavumenti esseewo amateeka ku nzirukanya y'emirimu gy'obusawo bw'ekinnansi oba sinakindi okubugirawo ddala. Abasamize balekeraawo okugenda wansi w'abasumba, teri musumba asaddaka. Abantu obugagga babufuna mu kuva okukola n'engalo zo n'amaanyi. Twagala kuvumirira ekigambo ky'okusaddaaka. Tekiriyo mbasumba tetusaddaaka, tewali musumba yenna okujja nga badde musamize najja ate ne yekweka mu basumba n'agamba nti nze ndi musumba natandika ku kanisa ke. Najjagala kutegeeza under the watchful eye of the government twagala kwebaza Katonda kubanga abantu bano batandise n'okukwatibwa era naawe obanga okyakola ebintu bwe bitemukwana olimbiddwa kubanga Uganda gye tulimu kati endabufu nnyo bannamawulire bali wonna abalokole basaba. Twagala kwebaza Katonda kubanga atandise okuddamu esaala zaffe nti abasamize abakyamu abasamize tewali na musamize nze gwenzikiza nti mutuufu abantu abasamira bakola ebintu ebikyamu kubanga tubadde tusabira abantu nga basindikira dayimoni ng'abantu balwala abantu banyigirizibwa bw'obanga oyagala kugaba obulamu jangu eri Yesu kubanga Yesu yekka yagaba obulamu. Ensonga zino zonna zaatandika oluvannyuma lw'okufa kw'omwana Katote Buusweke ow'emyaka 9 eyasaddaakibwa kojjaawe ku lusooka omwaka Mafubira mu disitulikiti y'Ejjinja eyamutemako omutwe engalo n'ebitundu by'omubiri ebirala nga ne gye buli eno tebinnalabika. Bangamba nti olina omwana Ejjinja nti nina omwana nti olina abalongo nti nya nti omwana w'omu bamusazeeko omuti bamusazeeko omutwe omu. Muvubuka ayitibwa kojja w'omwana oyo omuto yamukwase n'amufunira abantu abalala ne bamusalako omutwe. Mu lukiiko luno abasawo b'ekinnansi basabye gavumenti okutandika okulondoola emirimu gy'abasumba b'abalokole be balumiriza nti mulimu abakyamu abeenyigira mu bikolwa eby'okusaddaaka abantu. Gawandiikibwa tebiikiriza muntu okusaddaaka mwine. Mu lukiiko lwe batuuzizza mu ofiisi ya RDC w'Ejjinja omubaka wa paalamenti Ejjinja Paul Mwiru asabye gavumenti okuteekawo amateeka aganaafuga entambuza y'emirimu gy'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga ng'emu ku ngeri y'okwewala ebikolwa by'ekisaddaaka abantu mu ggwanga. Ndakusaba gavumenti eveeyo bulungi etukobere policy ya enkola ya government ku muntu ofuuka omusawo w'ekinnansi bebeta baluki dokita efaanana etya kuba abantu ababikola bali mwifu. Oluvannyuma lw'olukiiko abasumba bakyadde mu maka omwasaddaakibwa omwana Katote Buusweke abooluganda b'omwana ono gye batottoledde engeri mutabani waabwe gye yasaddaakibwamu. Ivan Rubega yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV1.